Tuwe nali kumukutogade soft kwagala nnyo ali mu Uganda nawe ali bitalo amayanja. Webale kubanga ate otugoberera lunaku lwakuna 17 zenaku ezize kugwa 7 omwaka gusigadde 2025. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi atukudiza kitibwa n'amatendo. Mwe mutukuvuga ngo tulungamye mu Kristo Yesu mwana akatumbo namusabide. Amina. Ya mara msiza kumena mwenabe kumina ku day still hope mwe wale kufunira Kristo Yesu. Kale onakola leero ebyawandikibwa bannaye byaleeta obuzibu. Waliwo akatambi Musumba Serwadda ow'Omundeeba we yali ayogera mu church nti osobola okuwasa omuntu ow'omuziro gwo. Gumedere ekimu. Alinza naye neddira nsima. Kakati tewali buzibu mu Kristo. Wabweru wa Kristo bayinza obbagaana. Babagaana. Obose kuwemula kwennyini. Mawano. Mawano. Naye mu Kristo twafuuka kimu. Babegamba bwe tulokoka tufuuka bitonde bijja. Ebyemabega byonna babikoze ekyo. Babise. Ne mundaganeka tulaba bano bagundi ba Isaac. Ba Yakobo. Bawasanga mu family. Almost related. Yeah. Kati ife mu Yesu tetukyalina bulombolombo na nono. Yate ono Nazara. Omulaba nga jeno. Biro. Fubutuka. Oyinza oku kwate eri misinde. Kwasobuko nokanira. Nazara tutula ndikubegozi. Twali buzibu. Ate buzibu ti. Fete tukyali mu ibyo. Nazara sokoza bathroom mulingi kozesa. Ekina buzibu. Ekizika kicha. Mu maaso gakano tuba twononye. Ati kakati. Tulina okwewola kibi. Akati oli wagenda nakosa bathroom n'avaayo. N'abira. Tuba twononye ekyo. Oba omunyomye nnyo. Tutya yakugambye nti munyomye. Ebyanti bikyali mu nsi. Naye ffe eno tutwale ku mmeeza mune tulya netukuba emboozi tewakyali ebyo. Kaakati kasobola tukuwa akatambi kano Musumba Serwadda ng'ayogera tosobola okuwasa ki osobola okuwasa omuntu w'omwegwira omuziro gwe gumu. Katikkiro yamwambalidde. Katikkiro. Charles Peter Mayiga owaffe mwennyini ow'e Buganda. Yawambadde bukooti. Waliyo omusumba omu gwe nalabye. Byayogera tabitegeera. Simanyi kumanya. Gamba osobola okuwasa omuntu okusumba bano oba yafunyeyo akawala nga yingira omuziro gwe. Nga kamusanyusiza. Katikkiro sigala ku byagundegunde. Agundegunde. Byamuwe tosobola bitegeera. Kale kasooke tukuwa Musumba Serwadda ate tusobole okuba nga tukomawo. Ngoba nakuba ennangaliwo. Ono yimirira. Gwani? Siwulidde. Gwe Lubega. Eyo no ye Lubega omukyala yani. Yenna matuvu. Bakubyayo akagalo kamu wali. Teyakola nsobi. Mulina abaana bameka. Balina abaana bana kati waligali nti tayinza kuwasa mwannyina n'azaala balina bana. Osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo. Kale oyo abadde Musumba Serwadda. Eddala yani Serwadda. Eddala no si Joseph. Alemayolerabidde. Ndeba Victoria Church. Nga yawadde n'ekyokulabirako omuvuka addawa mu byuma. Yawasana matovu. Nga bonna beddira gumu. Balina abaana bana. Owasa omuziro gwe gumu. Njazaala abaana balukonze. Njazaala abaana nga bonna batengeeka. Baana bajja kuba tebategereka bijja kuba bisirusiru. Nga bigwendutse. Ebyo byansi kasobikiririzaamu. Nabyo nga bikola. Nabyo nga bikola. Pulira. Naye wadde ng'amate oli muganda wange. Ova Masaka eyo. Bundi bujjo. Nva eri Kayunga.
mbugoli muganda wange bagala wange siba musanga bafera tudiranchima akabiro ki mu Kristo fe tebikyali bayina n'obubbiro ate mu Kristo tuli ba Luganda fenna teri kusosola tuli ba Luganda we Masaka no atuliki ba Luganda Kaale Katonda yagaana abooluganda Abayisirayiri okuwa abaana baabwe Abakanani newankubadde obba wasaayo yabagaana bali balina amayisa gaabwe munyambe buyambi mpulira temubawa ate temuwasaayo kale Katikkiro waawulidde ebyo n'agamba navudde Obuganda nakunakuna ali ku Buganda mpulira gusinze ayisa abasajja gwaliko gusingidde ddala abaana bo ogedda amawano bakyewangamudde mpulira tuli baana ba Katonda omulamu tetuli baana ba Kabaka Kabaka talina gwe tumanyi baana ba Ssaabasajja naye bali yakulimba buli mwana we mwesiba ku bantu gwe Ssaabasajja alina abaana be tolabanga simanyi ono ani ono omulenzi ani omulangira simanyi ani oyo mu maaso ga Kabaka oli mukopi bw'oba mukopi awedde ebiri toka Bayibuli bwawe oli mulangira so kiraga nti ebyensi Obwakabaka bw'ensi n'obweggulu byanjawulo tebisobola kuba nga ate bikwatagana Bayibuli ekuva mu Peetero yasinga ekisooka nti gwe oli kabona oli kika kitukuvu gwange eddonde mpulira ofuga wamu nani ne Kristo kale ate eno ku nsi oli mukopi nebadange bwe mu Bwakabaka bw'ensi bw'oba mukopi toli mulangira Bayibuli ekulaga mulangira nakabona mulamba kabona mulamba oba onokkiriza mu kigwamanyi kati bwe weetwalira mu bukopi beera mu bukopi bwo naye ffe tutambula tukulemberwa Mwoyo wa Katonda tetuvoola era abantu tubawo ekitiibwa kyabwe kuba Bayibuli era etugamba abakulembeze basengamu ekitiibwa era Katikkiro tumusamu ekitiibwa Kabaka n'ekitiibwa kye tukimuwa Ssaabasajja Kabaka Magulunnyondo Cuucu wa Buganda si wansi yonna wa Buganda Kabaka wa Bakabaka tubeera ne Kabaka wa buki wa Buganda mpulira kati tekyayisiza bulungi Katikkiro kyamugisa bubi Charles Peter Mayiga agamba abasumba mwewunzika nga musoma Bayibuli musoma budala ngamba Katikkiro ebyo Mwoyo yabitegedde ddala kubuza yagenze eyo tetusoka ne tubawa Katikkiro yabadde tasalikako omusale nga mukambwe nnyo namulabe mu feesi nanga omukulu kiki ng'obwenyi bumwetimbye kazibuuseeko bino bya Mwoyo yagambye kansalinkirize alinya fensi yalabye nga abakulu batandise okuwemula naye katusooke tukwe Katikkiro Charles Peter Mayiga owulire ebigambo bye tusobole okuba nga tetukomawo. Nawulidde omubuulizi w'enjiri awo pasita ng'agamba nti mu Bayibuli temuli nti mwannyoko simuwasa mwamuwuliddeko yaneewuunyisizza ate bulijjo ndowooza nti oyo ye oba yafunyeyo omuwala eyeddira ekika kye manyi bwe bakola ne balyoka bataputataputa ebintu okwanguyiza ebintu obuwangwa bwaffe toyinza kuwasa wa kika kyo oba ne Bayibuli tagitegeera bulungi yaneewuunyisizza. Kale omubuulizi w'enjiri yeewuunyisizza nnyo Katikkiro era Katikkiro n'atuka okwebuuza oba Bayibuli omusoba tagitegeera neebuuza nti Katikkiro no gwagamba ani asinga otutegeera nange wegenda bulidde okumanye nakabye mukutu ogumu ndaba komiti pasita Munyarwanda biki manye abantu bo entegeera yaabwe weetyo era munange tusobola ate gibaganira omuntu nga walowooza era bwali era waati wasobola okuba nga ayogera osobola kusukka kituufu naye bino bya Mwoyo ddala bino byawo waliwo obuwangwa obw'Obwakabaka bw'ensi
kitegeera kati ffe tetufugibwa na buwanga bwansi kale ate obuwanga bw'ensi okubba bayinza okiranga kirungi okubba pulira okukumpanya nga kirungi nga kyo kirungi naye ate obwakako obw'eggulu bukulaga si kirungi kalwaki ebyo tebabyogerako kuba kati mu nsi muno webakuwa ekifo mu gavumenti oba abantu wonna notabba gwe musiru bagamba ekyo kisajja kisiru kyakola wano mu kitongole nekikolayo emyaka 10 kiri awo wekityo kimaze emyaka tewali wadde kayumba kisobola kukola mu kitongole ekyo nesipa nensya guba omugezi omwaka gumu bamaze era bagamba musajja mugezi nnyo oyo amagezi galina ajazima ne kalina 8 kati iyo yensi amagezi gayo wegali joba Katonda agamba nti amagezi g'ensi mu maaso ge busirusiru ddala wano gwegoyita nti agundi mugezi ate mu maaso ga Katonda busiru nambeemu yakyakutta akati teyavuma wamagezi g'ensi go byonna byegayayaana bya ku nsi bikosa bivoola kituufu kati Katikkiro tumusaba adde yasoma bulungi ebyawandiikibwa mu Katoliki basoma evanjiri bamuggyeko evanjiri bamuwe the whole Bible eri bagimuggyeko evanjiri tejja mugamba mazima naawe ate Katikkiro waffe twagala ayogere amazima bamuwe Bayibuli agisome bulungi agitegeere ajategeera nti ffe mu Kristo ate biralamu ate binyuma eno binyuma naawe eno binyuma naye eri mu nsi ebintu birala mu Bukatoliki osobola nesaba Katoliki osobola okunywamu kasa totamiiramu onywamu katono pulira nebyokwasa kyawandiikibwa kyaki kya Timosi onywamu katono ku lw'olubuto olwo abazungu okumakuba batamidde andi kati awo muba oyonoonye naye newonywa nnyo kasita totamiira oba toyonoonye mu Bukatoliki pulira mu Bukatoliki nga tonnasaba Yesu Mariya yasooka era oba oyingira olina omukubira akabonero ajjudde enneema pulira kati birala tosobola kuba nga ate bakola ki babitegeera n'amadiini amalala osobola okuba nesaba ewaka ng'ate gwokulembera banno temusaabira oba temusaalira ate no mu Kristo no tebikola tekikkirizibwa kituufu ekyo n'omulundi n'ogumu kati enkola y'ensi eyawukanako n'eyeggulu ya Bayibuli era we tutwesinga ffenna tuyinza okwekanga tuli baluganda ffenna nga twava mu muntu ogu kalwalo yabuza naye atolonali olwo ffenna twava mu muntu omu lwaki wali abazungu n'abaddugavu yabuuza ekibuuzo naye nemubuuza lwaki oli mweru ozaala abaana abaddugavu lwaki tozaala beeru omubuuza no bulungi wakola bulungi oli mweru n'omukyala mweru naye mu baana bwe mulina mulimu omufirika pyuwa kakongoliro lwaki si wamu nti waffe kala yasobola atya okubeera omuddugavu kala yagijjawa bajajja ajini zikyuka okubeera omweru n'ozaala abaddugavu bokka nga tebakufaananye kwadde kala kisobokera basiganzira mu lubuto kakati ekyo fena twava mu Adamu balijini isobola okyuka wekiri kati tokifokasingako nnyo nogamba tuli banjawulo tuli omuntu omu kituufu ekyo naddala ate ffe mu Kristo ate ffe tuli kyekyo nnyo baluganda nnyo nyini ddala muntu buntu olula twafuuka famire ki emu famire
So Katikkiro ayinza okuba nga mutuufu kusinziira ku kyakkiririzaamu ewaabwe kyalimu nekyaweereza saawa ze. Era kituufu okubanga okusinga ku Bwakabaka bw'obutambulira nnyo ku nnono ku bika kakati okusinziira ku ekyo tasobola kubaakinga kino kituufu naddala ng'akyogedde alina erinnya ery'Abaganda ate ng'akyogeredde mu Buganda balabira ddala ng'awemula ayonoona Obwakabaka ayisiza olugaalo mu Ssaabasajja okitegeera naye twagala ogala Katikkiro ffe abaategeera Obwakabaka bwa Katonda tetukirina era tetukinako tabu naye ati gwe atabitegeera kijja okulumya omutwe gwatikire bwereere era oli mutuufu okusinziira okutegeera kweyo ensonga kituufu naye ate n'olulimi lwe bakozesezza luvoolamuko katonotono oli musuuba sajja mukulu alina abaana alina omukyala tomuwulirangako nti bamukwase n'omukazi omulala tosagamba oba yafunyeyo akawala akeddira omuziro gwe awula olulimi si luki si lulungi ng'ate mu abakulembeze abakulu abantu bonna bwe balabirako kubanga toyo ayogera ensonga abantu bonna ne bakolaki ne bagiwulira so oli na musumba ekigambo tekyandivudde mukamwa agagamba oba yafunyeyo akawala tasuubira era talina era teyafuna yafuna kyaggwa kati statement ebanga emujerega obujerezi obanga omujerega gamba no singa yabadde akyogedde wansi agamba bunovubuka obufunafunayo obuwala kati kewolereza naye oli musajja buvunyako ogiraba talina nasuubi eryo ligamba nti oba nyina funeyo akawala ndikwewolereza yoli yabadde ayogera ki byawandiikibwa okusinziira ku ngeri gyabitegeeramu ate naye wayogedde okusinziira ku ngeri gyokola ki gyobitegeeramu kakati okusalawo okuli eriffe okusinziira naffe ku ngeri gye tubitegedde ekyo kituufu kati nze nja kudda eno ogambe tetulina affe obuzibu tewali kasa mukkiriziganya n'abazadde ne balaba nga tewali ki naye ate oluusi abazadde basobola okugaana olw'obulungi bwa community emwe banaakiraba batya ate mugerwa asiza namugerwa ate tunayanjula tutya bannaaye twajula omuko waffe mugerwa era twebaza muwala waffe namugerwa ganuma wano azadde abamu oluusi bakigaana lwekyo naye nga wabawo okukkiriziganya agatwaniriza Jamiru atwala muwala waffe wali akuna shida mugerwa mukanyiza kituufu marriage is between two people babiri era kisinzira kusalawo marriage omuntu yeka abeera in between mediator Christ Katonda era tosalirangao omwana we omulungamya bulungamya n'okoma n'omuleka neyeesalirawo mwenyini biveemu bali bagera abeera babiri mirembe na mirembe togera abeerayo why do you dictate okalinzira bakagenze nakakalenzi wafunira maama we walina bangalo meka kasita omulenzi abanga alimu entiisa ya Katonda bino ebintu byansi bakola bikole naye abazadde abamu mwagifuula bizinensi mpa sofa set eza leather andi oziraba ku firimu nezikunyumira njagala tanka lita emitwalo ebiri anti oluzi wala TV sagala kibuto lubaati ichi nkaga munya malayo ekisenge nyala amasanyalaze mitwalo emeka amasanyalaze bagayingize ate nyalako ne sole gaba gagenze ne generator sola we batefunye musana
nga generator njikuma njagala ente nnyo nina okunywa kututa emyaka ogiraba gigenze tuludde ondeeterayo n'omukozi omukozi gumwe abamusasula kafiriji owe ku mwoyo omutima ogulaba gukaddiye nogiwako otunyogoga osobole okutta dining ate natula wansi nga ndya nazaago mesente zetadde mwana oyo gwe mpulira ozimanyi ngaakuguza kati abazadde abamu abaana bamwe babatulugunya tasobola kudda ewasaba biyitirivu tobirina kati wadda omugamba ddayo mwana wange ddayo olinga gwe watunda obutunzi wamuteeka mu buddu mulekere okutunda abaana bazadde mmwe kabagambe bagambeko nosaba omwana wamu n'ebintu naawe okuva mu buto paka emyaka gy'olina byakulema okukola ennono mu biseera byabasaba gaali negaana mu biseera tubawadde Katikkiro ate tunaba Katikkiro tetunaba Katikkiro emboozi ekudde amakerenda naye batemanyi obatumubawadde Katikkiro atumuwadde wadde Katikkiro sure tuba tetumbawadde tujja bamuwa wakati nemboozi mulekera okola ki okutunda abaana bammwe okimanyi toddaida mu slave trade tuli mu buddu naye neri modern banyaffe abali ebuwarabu bali mu slave trade ebweru eyo ekanaawo akubeera ennaku zino weyagalira okugera mu buddu weesalirawo agangeneko mu buddu ebuwarabu emyaka 4 nkole bakuyisanga kyonzo kintuntu kimanyize mbatemanyi bawageze kola kukola naye buddu wantu otukana bakujjako passport wano otukana tova wano kujjawo ng'emyaka gy'abasaanye nga giweddeko wantu tolina kulya naffe onaliira eri mu kiyungu olina obeera mu yunifoomu bamusibe tolina kulya byetulyako tolina laba tv gwe ninyuma moso tulina oteekamu kamera tulina okulaba n'oba owebasa onaaba si buddu oyinza okuloota ng'otoloka balina okukulaba embeera eno etutwalira mu buddu kati alaba wano mu Uganda tewali kiriwo ati sikangene mbonaabonayo emyaka egiigyo jakukomawo ntandikiraawo nga kuba abamu basita batubabi tebakomiyo ego Mukama bakyakukuumiddeyo weebaze Katonda so yeyo ensonga eya Katikkiro Charles Peter Mayiga ate nga yanukula omuwulize w'enjiri omu wadde tamwogedde erinnya naye ng'ali abadde Dr. Joseph Sserwadda owa Victoria nga bw'okyaba otyo okusinza kuyandika we wasoma okusinza kutegeera otuwe komenti awansi awo zo tuzireka nga nzigule tulabe engeri gye wategeeramu ebyawandiikibwa Yesu wamutegeera otya okyali mu nsi okyali mu nnono zammwe ebika byakukwata kino kye yagamba Ibulayimu va mu nnyumba ya kitaawo va mu nsi ya nnyo genda gye nakugamba wetulokoka tetuva tetuli nti abooluganda tubaawukanyeeko wabula twekutulira ddala ku bulombolombo bw'ekika ffe twazadde abalongo tulina obatwalayo ewaka mbakeeza ku kyaki aleluya nezikuba Mukama tukwebaza ndi abaana awo saaviisi yakwebaza Katonda atani abambadde tumanyi kakati abaana abo bajja kukabirira batya bajja kukabirira baba wakyayo bookya n'okwokya abaana aye nga banjokyera tinze taata wange yaliko okutola nga musimanyi kumala balongo ne muganda wange biri tiboni mizimu gye myerere wemula okubeera kuli gagambo abantu nebesika nalongo simanyi nadduka simanyi salongo simanyi nebaka kunalongo mulwatu balina ebintu Mukama abaana kirabo kati kirabo kye kitutuusa wano okuwemuka era Mukama n'abamba tukeera mu saaviisi fuudi batendo ankoledde ebirungi n'ayimba n'atenda awo enkoko zezimanyi zezirugwamu zina okujjula eseffuliya zinanyumizako embaaza ati gye ziraga zezimanyi nkoko tulina ozirya tulina okwebaza
sitaani ataliye mama nyawe alina okwekwata mu byenda kati bannaye kiri ewagundi sikirabanga kamba esonyiwe mbalinde lulala sibula kale badde balabika lungi nnyo nga gye twatandikidde akati simanyi ate munaye eriyo kati anyize eryanyize naye mukama kuwa omukisa anyigira ki nakyo ekimunyiza ekimunyizizza omugambo oti awase muganda muganda we tomumanyi ate kakati olaba tweddira gumu kati ekimunyiza kakati n'oyo mu bayibuli tugambe eti tuli baluganda enoyo gwofunye atali wakika kyo waluganda kale anjawulo baziru ekyo kyesekanya omuntu we mugatta omusaayi biological emwaba mubeere limu manya muntu omaayo kakubeere oba taata omu nedda naye omuntu weeri kyamukaaka otera okwagala bupaadengo weeyo bupaadenga eyo bwakwayidira kamukukulu nawe dira kamukukulu muli baluganda mutya nga oba olina ebizibu wabalabadde nga bazze mukuziika ewamu